bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wa mukuuma. 13 bagenda mu bakuumi n'entandika okusansira abankuuma ne bagamba mwekaire. Lukwago bakukwata bukwasi ku fly ya mpale n'okabanga akabizi. Tekinyuma tekinyuma musajja mu Islam atokumu referring ak'ebyembizi. Gabugingo wagalabye. Ntomana abasasi gabugingo gakutuuseeko wagalabye. Ate amasasi bagakubye oli bagakubyenze. Naye nga go wagawulidde. Naye ebintu bisoboka ebitasoboka bisobola okusoboka. Kiki kyotegeeza okukuba walisasi neyitayingira nelikwata ow'omunda. Tana wendedda. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 12 wakayita ennaku 10 bukyanga basindirira Pastor Lozias Bujinga amasasi omwattira omukuumi we amanyiddwa nga Richard. Ampuliriza nga wakayita ennaku 10 zokka abantu bangi abavuddeyo ne boogera ebigambo eby'enjawulo. Bangi bannabyabufuzi bannayuganda buli omu okusinziira mu kiti waagwa ayina ebigambo byayogedde. Wabula mu bantu aboogedde retired Colonel Kifefe Kiza Besigye eyaliko senkagale wa FDC mu kiseera kino ng'ebintu byadobonkana saidi zeeyo yavuddeyo ko n'abaako obubaka bwaleeta. Omukulu ono Dr. Besigye yayogedde ku Pastor Lozias Bujingo Nyonzimana n'engeri gy'abadde akukutamu n'engeri gye yeekwatamu ng'omusumba ate ku ludde olw'ebyobufuzi. Ampuliriza ebigambo bya retired Colonel Kifefe bikulu nnyo era tubyetaaga biwulira. Ogenda kuwulira ebigambo bya Besigye mu ngeri y'emu. Olunaku olwaleero deka tutunuulire ku ngeri dwaki Pastor Bujingo ensi emutunulamu n'emulabamu ebituli. Tutandikira ddala ku bakozi ba TV. Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga Nakangubi ampuliriza asinzidde mu studio za Sowuti Media oba Sowuti TV n'agenda mu maaso n'okuba ng'alumbagana omukulu amanyiddwa nga Ssaalongo Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga ekikulu Kampala. Amulumbye okusinziira ku bigambo Lord Mayor byayogedde olunaku olwajjo mu kuziika taata wa Honorable Nsereko. Ampuliriza njagala tuvaawo tubeeko ebintu bye tutegeera bingi n'ekirala kimunandyagadde mumanye waliwo olukwesese olugenda mu maaso mu Parliament. Ngera Honorable Lutamaguzi Ssemakula yavuddeyo n'ayogera ku bigambo bino ebyokulonda president nga munnange Parliament ye mulonda. Nabwe tugenda bikuba mu tochi nzikiriza katono nnyo nkubuuzeeko then tusimbule ebigambo nga webize. Mbaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga butugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course Mbeera Sajjime mbantuddewo kakasa nti mbaweereza ebyo byennyini bye musaanidde okubanga mukwano gwange muwuliriza. Njagala kubeera nga ntandikirawo ewatali kubeera nga mbalwisa. Ampuliriza ensi eno ejjudde ebizibu ate buli muntu gw'olaba ayina ebizibu naye ebizibu ebyo kiri eri ggwe omuntu obikutta otya obiweya otya obikugamba ogenda bikwataganya otya n'ebyo ebikusumbuwa n'obulamu bwo. Abantu beekyaye, abantu bali frustrated. Olunaku olwaleero mbadde mpitako awo mu bitundu by'ekibuye Munyonyo n'otunuulira abantu babagobye ku nguudo babagobye mu maduuka bagaggadde babagamba nti bakole enzija bazisimeetinge olw'okuba waliwo olukuŋŋaana conference egenda okubeerawo eya G77 plus NAM China. Kwagamba olukuŋŋaana olwo gavumenti twandibadde tulowooza nti luno olukuŋŋaana terwabaguddeko bugwi ago ge mazima naye abantu mubatadde ku bunkenke. Mubatadde ku bunkenke abantu mubakozesa enzija ku sipiidi nga temubawaddeyo yadde 10. Mwagala amakubo gammwe ganyirire nenge eggwanga temuliteeseteese. Eggwanga temulitegekedde kintu na kimu ne muli mu kusindiikiriza abantu mubagazzaawo bizinensi mubagazzaawo mujjukire. February nga 5 amasomero gaddemu okuggulawo abaana bagenda ku masomero abazadde fees. Nojja mu February mwennyini KCC oba yes KCC egenda kutandika okusolooza license. Munaba mwakava mu license batandika okusolooza simanya revenue simanya bikoze bitya
okitegeera. So abantu mubatadde ku minzaani, ensi muganyo gikwatanga bwetekeddwa, ebintu byali bya myaka mwabimanya mabega ne mutadde abantu ku bunkenke bakole. So now government ndowooza mukozemu kintu kikyamu. Bwe tuba nga tuvuddeko waliwo omukyala ampuliriza saidi ze Kajjansaawo yalabiseko mu katambi. Akatambi ke yalabikiddemu yabadde asuulayo omwana. Banange tuyina ebizibu, buli omu ayina ebizibu, naye ebizibu oteekeddwa okumanya ddi nawa n'engeri y'okwekkakkanya. Gwe bw'oba olowooza olina ebizibu, bw'olinyumizaako neyibawo n'akugamba by'alina, ojja kwesanga ng'ebibyo temuli na kantu. Njagala tulabe akatambi kano. Oweka Jansi bwe yekyaye n'awanika omwana we okuva ku ttaawo waggulu ng'ayagala okumusuula mu mmotoka afe. Bino bibaddewo mu budde obw'amalya g'ekyemisano oluvannyuma lw'ekitongole ekya UNRA okukkiriza abantu okukozesa oluguudo luno nga bayita waggulu. Bakira omukazi ono aleekaanira waggulu ekyongedde okwewanisa abantu emitima nga bwe badduka gy'ali okutaasa omwana nga n'abapoliisi balabiddwako nga badduka okutaasa. Kyokka wabaddewo akanyolagano nga bamuggyako omwana. Omukazi ono naye akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi wakati mu kwekyanga. Omu ku bataasizza omwana okuva ku nnyina ebibaddewo binyumya nga lutabaalo. Kati nenja nfulume emabega w'omukyala bwe nti bandabye nemmanya agenda kuta omwana neneefuula atamuliiko kati nkyusa omulundi gumu nenjangwira omukono gw'omwana bwe nti aluke kimutuuseeko akwatosa kuleta ebizadde biriwozadde notuka nti ate osuubira obusuuza kiraba nozatugamba embeera zavudde waka nga mutego tukukola embeera evudde waka baba atabuse nebba kati nayagala obusungu abumalire ku mwana naye nganze omuzadde kimpisiza bubi nnyo ite waggulu wano egezeeko teekayo ku basirikale babeerenga waggulu okulaba nga tumonitalinga bulungi embeera. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwano Patrick Onyango ategeeza nga bwe bakunyiza omukazi ono ne bazuula nga bw'alina ebizibu. Ategeeza ng'ensonga z'omukyalo ono bwe bazikuwasiza poliisi y'e Kajjansi okwongera okuzinoonyereza bw'atyo n'asaba abantu bafuna ebizibu okugenda mu bw'obuyinza. Ensi mukwate kubanga tutudde naye natunyonyola kiki lwaki akoze ekyo engeri yatunyonyodde ensonga ze ne tugikwasa DPC Wakajjansi. DPC Wakajjansi kati agenda kukola ku nsonga ezo. Okay, bwe mba nga nvuddeko awo waliwo ebigambo biringa 3-4 nabyagadde kuva ku Pastor Bujingo. Wabula abantu ebiseera ebisinga boogera nnyo ebigambo nga batuuse mu mbeera eyo, naye wabeera nga muntu mulala yagiyitamu nabo babalaata ne bwe bamala ogye experiencinga ne balyoka bamanya nti si kirungi. Abaana b'abantu bangi abafudde nga gavumenti ebakubye amasasi, emmundu za gavumenti ze zibasse n'abasirikale, niyo nzima Bujingo nga tanyega. Wabula asigala apiininga Bobi Wine na NUP mutisiza abaana b'abantu. Olwaleero we byakyuse ne bamutunuzaamu omudumo gw'emmundu. Bannayuganda we bamugamba nti gwe wasse Richard atayagala kukiwulira. Wabula ebigambo bino njagala mubyewulirireko. Ekyokuyiga tukijja mu bintu ebyo ke kali Bobi ke yakola ku statement gye yamukolera n'agamba nti ekyakutuuseko si kirungi naye si kyewuunya kubanga ffe ebyamasasi nga balumbye abantu tuzze tubiraba bino bye tuwogerako mmwe bye mutaagala kwogerako. Naye obutaswala bw'abasajja bano bwe yayimiridde ng'aziika Richard yagamba nti Uganda eno ne gwozaala ajja kutuuka ekise like ffenna tujja kuggwaawo nga gavumenti ya Museveni yekyafuga Uganda. Neŋŋamba naye bano abasajja bannange katulaba akatambi kano. Tewali muntu asaanira kusekerera oba kuzannyirira oba kusaagirira ku munne ng'afunye ekizibu. Taliyo kubanga tewali ali immune ku bizibu, ku mitawaana, ku bibamba, tewali ali immune. Taliyo. Okay, olutalo
olwabaddewo oba olutalo olwabaluseewo wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago n'omukyala Nakangubi Jennifer Furufiga. Njagala ndwogereko mu ango bweti. Njagala tusooke tumanye nti Jennifer Furufiga akola ku TV. Presenter yenna oteekeddwa okumanya wo controllinga emotions zo ku bintu ebimu. Kubanga ojja kukola ebintu bingi nga tokkiriziganya nabyo naye nga toteekeddwa okwogera ekyo ekituufu. Jennifer Furufiga ne mukama we yakuwa omulimo mulemi okwawula omulimu omutuufu ne emotions zammwe oba bye muwagala. Nti Furufiga katokyakola nti bakuleeta ku TV. Oli ku TV kulwana ntalo za pasta. Kati ekisinga okubeera fane ndowooza tusooke tuve mu bigambo bya Erias Lukwago byayogedde mu kuziika taata wa Muhammad Nsereko Honorable. Bwe tuvaayo then tujje tugenda funa ebigambo bya Furufiga then mbannyonnyoleko Furufiga kiki kyayingiridde oba oliawo nga ne gwakola naye ku TV yeefudde omubuyabuya atalaba. Bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewa mukuuma. 13 ne gagenda mu bakuumi ne ntandika okusansira abankuuma ne bagamba mwekaabire. Kaakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu. Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. N'ebigambo ebyo oyo ye Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yavuddeyo n'ategeeza nti nga bwe mubiwulidde saagala kuddamu sitoola eyo naye Furufiga yamwambalidde n'atuuka ku levo omusajja omusiraamu n'amugeraageranya ku mbizzi. Kiyinza obbeera ekituufu naye nga presenter ng'omuweereza owa TV oba radio emotions zo tezirina kukufuga. Emotions zo tezirina kukufuga. Oteekeddwa okwakitinga professional even though ekintu kikunyigiriza. Abaffe ebbanga Furufiga lyokoledde ku Sowuti TV bigambo ky'ensi byekuuliddemu eby'amagezi era ebibuuzo ne bijja nti pastor yakuwa omulimo kuba tusobola okukkiriza yakuwa omulimo olw'okuba ye nannyini. Toyina na qualification, toyina na mpapula zikukkiriza kola. Okitegedde n'akuwa omulimo kuba ye nannyini. Naye ye bw'aba atudde ewuwe mu nnyumba atunulanga byokola ddala bye bituufu by'ayagala. Then bwe bibanga byoyogera ku TV bukyanga ogigendako nga byebyo ebitakkirizibwa na UCC nga tebikkiriza ku mpewo, then omusumba yakupangisa nga machinery okujja okumulwanira entalo ku TV ye. Bwe kiri oluvaawo nga bagamba abaana ba Nuupu bavuma naye ng'amazima amatuufu gali nti mmwe mulumbagana abantu. Njagala tufune akatambi ka Furufiga kano bwe tukavaamu twolekere ebigambo bya retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye. Ekimala kimala nesobola kutuula waawo era saazise nayimukiddewo ennyaanya envundu egi ete kisero sisobola kwetaba mu nnyaanya envundu. Sisobola kukiza kubeera mu buyabuya n'entuula awantu awo nga waliwo abantu aboogera boga stoko aba blasting abantu abagasiza eggwanga Bujingo investor wa ggwanga Uganda. Anti ensokola kyayogerwako because ayina TV ewa abantu emirimu ayina radio mukaaga seyamene emirimu gy'ayina bw'oba tuyagala it's okay no problem njagala bajja mwogerako buli wamu listen to me because he's not an ordinary person. It's okay. Bujingo bw'alwala ssenyiga eggwanga lina Republic of Uganda lyasibula kumwogerako tokwatega bubi sekubugera awo nakyo noonyako tonkerera yona kukanyuge bwe kanganyula tonkeera sinnamugamba nti nno bamwogereko tebamwogerako balina mwogerako kubanga ali big than producer ali wana ngamba oyo abuuza ku bantu alwana sijja babuuza nabo bambuuze nkuvuddeko lwaki amwogerako sawe oli kubuuza ku bantu abakete batandeko TV zaabwe abali ku TV sijja kubabuuza nammwe mumbuuze mmanye we nasuze era nasuze bubi nnyanyanya nsinza. That's why mundaba ndi bwe nti the only way to conquer fear is to face fear. Lukwago tugenda kukufesinga because ebifa mu mpapula z'amawulire ko nayo tugenda mufa kubafuba abantu Lukwago
Lukwago bakukwata bukwasi ku fly ya mpale n'okabanga kabizi n'okava no tekinyuma musajja mu Islam atokumu referring akebye embizi yakabanga ki akantu je kali embizi ekabwetyo bamukwata fly ya mpale noka Jennifer chichi yayogedde ki Bugingo yajiddewa mu kuziika amasasi ga Bugingo wakanyaga ki nga bakwata bukwasi fly ya mpale just a fly n'okabanga akabizi kebasaddaka nakati omuntu gyebuli why can you live Bugingo is it necessary okuyimira mu public nga kamera zona zikutudunemu noga nti Bugingo kasayepe na masasi naita Yesu nagasindikire musi acho niginira mu bulamu bw'abantu lwaki nzubira basajja mu bannamateeka tubawe ekitiibwa nakulonda nkulinamu interest y'amaanyi nakulonda nkulinamu essuubi naye you are disappointed me on disappointing nze nnyo buli kye bakola e Kampala kyolwanyisa nakati olukuudo oluliro bataddewo walwanyisa okay nga bwe nkugambye nti ng'ennaku z'omwezi 2 olwaliro 12 mbompempiza ennaku 10 eziisewo bukyanga Losias Bugingo Niyonzimana asimatuka okubwa amasasi bukyanga asimatuka okubwa amasasi oba olyawo bannayuganda kye bagamba nti kabadi okuva yavaayo omukulu amanyiddwa nga Besigye retired colonel bannayuganda bangi buli omu ayogedde ekyo kyawulira ayagala n'ekyo kyalaba okusinziira mu statement eziva mu bo bennyini ako mukawulire bannayuganda boogedde buli omu kyayagala okusinziira mu statement eziva mu bo ze boogera kubanga amazima gali nti ife okujja ne tuwogera ife nga bagamba nno tumala geeyogeza nedda tutunuulira mu bigambo mmwe bannannyini lugero nannyini script kiki kye mwogedde then ku bye mwogedde ne tukompeyalinga ogenda okwesanga nga tebigatta kati awo we bitagattira mu bituli fe tujja ne tutuuza ne tugamba okusinziira ku kino kye wayogera ne kino wanuulimba fe tutuuza ebyaffe mu bituli byammwe okubalaga nti eno gapu wagireseewo kiki ekyabadde kigendawo kyotaataddewo ne tugamba nti script yammwe nfu yeetaaga kutereeza muddeyo eri bakama bammwe abaagikoze baddemu bazimba olugero olupya kakati retired colonel Kifefe Kizza Besigye ampuliriza Besigye ng'agenda avaayo anaategeeza eggwanga nti nno bino byonna ebigenda mu maaso ebya Pastor Bugingo mukuba amasasi ye tabiraba Musa okusinziira ku retired colonel Kifefe Besigye agamba nti ono Bugingo yasalawo n'akola n'abalina obuyinza era akola ne MK abasooka okumujjagulizaako nga ne bapasita tebannaba kujja bwe bakola omulimu ogumu waliwo Balamu Babebekulu waliwo baani aba MK abamuozi be baaliwo n'agamba kakati bwe mukola omulimu ogumu be bandisooseewo ne tetunnaba kulaba musumba n'omu dwaki aba MK be basooseewo okitegedde dwaki be badefending ekintu kino ba Frank Gashumba eyo no question njagala tuwulirize retired colonel Kifefe Kizza Besigye bwe tuvaayo buterevu tugenda kuba twegatta ku muganda waffe amanyiddwa nga Mordekai Mulisa ayina obubaka agamba si bya Bobi Wine Bugingo ewa General Muhoozi
kati emabegako lwaki embeera eyo ebadde bwetyo nti y'omu ku bakulembeze ba Muhoozi project oyo Bujingo era ne mu kanisa ye byogerako nnyo so kati naye of course MK eyo project eyo nayo yemu ku ziri groups za mafia mukuzo so kati naye mwali omwo mafia group naye mwali omwo mwatambulira kati omuntu bwatyo kiba kizibu kumanya ekituufu ekimutuuseeko ekitamutuuseeko ekimutuuseeko lwaki kiba kizibu n'engeri era gye nawulidde nga nnyonnyola bwe yatuuse mu ddwaliro nga bamaze okukuba amasasi buli kimu gye yatuuse mu ddwaliro era olaba nti si ngeri ya bulijjo ey'omuntu wa bulijjo n'ebirala ebikikwatako tebinamanyika teri yabadde kulaba ku mmotoka ye nga bwe twalaba eya Genero Katumba nti essasi lyayita wano lino lyayita wano lino likubye wano teri yabadde kulaba ku mmotoka ye oba ekifaananyi oba ki teri alabye ekifaananyi ekikye ng'atuuka emulago n'obulumi n'oyo eyafa eyakubibwa amasasi oba yamukwatako oba yayinako ku musaayi so waliwo ebintu bingi ebitanaba kutegeerekeka era nga nze kyendowooza nti tekyewuunyisa kusinziira naye entambula gy'abadde atambuliramu eyo mu groups ezo zenjogeddeko n'olwekyo nsuubira tujja kwongera kutegeera kiki ekigenda eri yabadde agamba nti mu mawanga amalala suspect number 1 yali badde Pastor Bujingo mwennyini ku nfayo okusinziira engeri banyonyolamu n'okuba nti alina nakalaga nti oba yayambyeko omuntu nti oba mukutteko omusayi guguno nabadde mutaasa nti suspect number 1 yabadde kisoboka nti oli eyafudde yatiddwa abamututte mu ddwaliro kisoboka nakyo bamututte mu ddwaliro eno kava ebyo byonna bisoboka mutawaana nti investigation nzibu kubanga si kyekyoka naye n'abandi badde investigatinga era mu mafia groups mwe zitambulira mu poliisi muki so kiba kizibu kumanya ekituufu n'ekitali kituufu yensonga lwaki ffe abantu aba bulijjo tujja kusigala nga buli omu yeekolera kyaloza kyayogera yeeyogerera bwalaba naye nga kiba kizibu kubanga poliisi erina controls nene za mafia groups zino ne Bujingo mwatambulira okay oyo ye Kifeefe Kizza Besigye ampuliriza njagala ne kano tukawulire nti kino mu kifune ebiseera ebisinga abantu balumbagana Bobi Wine mu bigambo by'abantu abangi bye boogera n'owulira nga Wumalu Kisekka ayogedde n'owulira nga Sajjima ayogedde n'owulira nga Fred Kajubirumbu yayogedde n'owulira nga Aptop ayogedde n'ogamba Bobi Wine kwegamba n'okwata ebigambo bya Wumalu Kisekka oba ebya Sajjime oba endowooza za Wumalu Kisekka oba eza Sajjime ne Fred Lumbuye Kajubi n'ogamba Bobi Wine mubi atuwuliriza Mudekaayi Muliisa azze n'atugamba wulira bya Bobi towulira byange nti ekintu kyonna gw'ayagala okulumba Bobi Wine dinda Bobi Wine asooka aveeyo ayogere
bw'ayogera then awumulumbagane ne bw'owulira ng'endowooza evudde mu nze Sajjime ate ebigambo ebyange tobikyusa kugamba Bobi Wine yantumye. Oba otegedde kyentegeeza nti bw'oba oyagala okumanya nti Bobi Wine yakwogeddeko gw'oba olumba linda emikutu gya National Unity Platform egiri official. Ekisooka nga Bobi Wine alina emikutu egigye. NUP nga National Unity Platform eyina emikutu egiri official. Kati bw'olaba ekiwandiiko kyonna nga kivudde ku National Unity Platform official page awo olumbagana Kyagulanyi. Bw'owulira ku Twitter account oba X oba ku Facebook oba Facebook nga ya His Excellency Kyagulanyi Sentamu eriko Bobi Wine ng'olaba ye postinze ekintu awulumba Bobi omanya ndowooza ye. Ne bw'owulira Wumalu Kiseka n'owulira Fred Kajubirumbuye n'owulira Sajjime n'owulira Uptop nga story ayogera ndowooza ye about kwekyo ekiba kya pennies lumbagano oyo yennyini omuntu tolumba Bobi Wine. Kyekiri Mordecai kyatugambye wuliriza bya Bobi Wine towuliriza byange ndooza kati nkimekinze clear. Katulya Mordecai Mulisa bwannyonnyola ebigambo bino wabula njagala munzikirize mbeebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yenze Sajjime wa video yaffe like genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribing. Tutambula ne Aj tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dua munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Ate alina bizibu nkwegayiridde tokuba ne bw'oba n'amapeesa ng'olina ebizibu kanyonyogere enamba y'esembyayo 711 asobole okubeera nga akuyamba era akutaasa atakuumira mpeera lugaba nnyini byonna abankuumire. Mpaagala nnyo. Hello, ogamba otya eyo kansuubire oli bulungi. Nze Mordecai Mulisa ndi Munnayuganda agabana endowooza ze ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu Uganda n'okwetooloola enkulungo y'ensi. Ngenda kwogera oba video eno ngituumye twala bya Bobi Wine oba wuliriza bya Bobi Wine. Ngenda kujjaawo naye kantandike bwenti. Edda nga nkyali mu ssomero ndi mwana muto nagwa ku njogera y'Olungereza egamba nti birds of the same feather flock together. Ebinyonyi ebifaanagana bitera okubuuka byonna. Kimanyi kumwe mubirabye mumanyi nnyo okulaba ebinyonyi obanga bifaanagana nga bibuukira wamu oba bikolamu shapes olumu nga bibuuka bitambula byonna. Kitegeeza ki n'ekyo bwe tukireeta ne tukijja ku binyonyi ne tukireeta mu bantu n'enkolagana y'abantu. Kitegeeza nti abantu abalina interest oba ebintu bye baagala nga bifaanagana oba balina ekikula personality nga kifaanagana oba balina empisa character nga zina engeri zifaanaganamu ne distinctive characters endala ebiseera ebisinga bamanyi okutambula bonna. Era bagamba mu Luganda tusobola okukivula ne tugamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Nti kasita ntegeera gw'otambula naye then nsobola okubuulira empisa zo. So Bujingo yafunye obuzibu nga bw'atugamba. Abantu ab'enjawulo bazze okumukyalira n'abamu ku abo abasinze okumukyalira be bantu abo abamanyiddwa ennyo oba abalimo mu kulumba Bobi Wine nga bamuvuma ebintu ebitagambika. Tabavuma, tabawemula, bo basinga okumuvuma. Mu baana bakyalidde Bujingo mulimu ba Godfather, mulimu ba Calvin Kayanja, aba Balam, mulimu ba Frank Gashumba, tulaba ba Bebe Cool n'abalala. Nandisuubidde nti Aloysius Bujingo ng'omusumba yandibadde akyalirwa abasumba bandibadde beeyuwa ewuwe bandibadde tomooni ng'obugulu bw'eggongolo oba Namungi naye tobalaba olabayo bamu n'abamu. Omuwagizi wagenda gamba bamuwalana nedda tebamuwalana kubanga ye yakola ki ekiteetera okumuwalanya oba bamwekengera oba straight bagikkiriza nga bannayuganda abasinga obungi. So kino kituyigiriza eki mu bino byonna bigenze mu maaso bonna abalino bano bamukyaliddeko ba Godfather n'alabye Calvin Kanja agamba abawagizi babadde baagala tugende tukyalire abo abantu abakulumbye abantu abasesenga Bujingo afunye obuzibu n'entunulira omuvubuka ono Calvin Kanja n'engamba nti naye abantu tuyiga ddi
otiisa kugenda kulumba bantu obatuuseeko obulabe kubanga oli mu maaso ga Bugingo agenda okuwaayo obutwalo bw'essente. Ekikyamu ekiri ku bannayuganda sina kitegeera. Simanyi oba lwaki tetuyiga. Calvin Kayanja ng'ayogera ebyo. Bobi Wine alina obubaka bwe yatadde ku mukutu gye emitongole official accounts ejamunayiza wala social media platforms ng'asaasira Bugingo n'agamba n'ogamba newankubadde abadde takkanya naffe naye tusaba asobola okubeera ng'ayita mu mbeera eno. Ebyo bye bigambo by'oteekeddwa okutwala. Bwe maze ngenda kwogera oba nga bwe ndi mu kwogera wano sisoose kwogera na Bobi Wine nedda. Sisoose kwogera na Besigye. Sisoose kwogera na Mugisha Muntu oba bali ku ludda oluvuganya nga ngamba kati bannange njogera ekisooka ombuulire njogere kya ebyange byenjogera bitwale nga byange. Era bwe mbanga nnyina byenjogedde ng'olaba binyoomoola omusumbawo Aloysius Bugingo byange. Nyiza okubanga byenjogedde tokkaanya nabyo wabula nga mpagira Bobi Wine bino byenjogera byange. Byolaba abantu boogera ku mikutu gimunayiza wala ku TikTok, ku Facebook, byabo nga bo si bya Bobi Wine. Tuleke kuddaawo kukwata bintu ebikolebwa bayeekolera baani tubiteeka ku Kyagulanyi. Kyagulanyi alina emikutu emitongole. Alina omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi. Alina wamumyuka Alex Waiso Mufumbiro yennyini Bobi Wine n'abalala. Abo gy'emikutu emitongole ejivamu obubaka bwa Bobi Wine oba National Unity Platform. So, boto bootanenye bantu abyawo endowooza zaabwe ku bye boogera ate n'obenenyeza Kyagulanyi obeera olimba. Kino kituwa ekyokuyiga. Tusobola okusiba ssente. Bino byonna bituuseewo nga omuyaga guno gumaze okukakkana Bugingo agenda kuddamu alumbe avume Bobi Wine. Bobi Wine atalina kyamukoze mu kano akaseera. Kyekijja okulaga kiri kye twasomako ndowooza nga tusoma ebyafaayo mu A-level be bayita the restored Bourbon's monarch. Manyi waliwo akaseera mu Bufalansa kabaka Louis ow' ekkumi yali afuga obwakabaka obwo ne mukyala we Marie Antoinette nga bafuga abantu obumbula. Abantu ne balwana ne babafulumya obuyinza. Bwe babafulumya obuyinza ne wajja Napoleon Bonaparte n'afuga bubi nnyo abantu. Abantu ne bagamba naye manyi tufugiddwa bubi. Twandibadde tuddayo mu bwakabaka buli eri nga bwe twalina obwa Bourbon. So ne wajjayo kye baatuma the restored Bourbon's monarch okufuga. Naye ekimu ku bye tusoma mu byafaayo ebyo nti bano be bazzaawo okufuga nga bakabaka. They had learned nothing and forgot nothing. Tebalina kye baayiga, tebalina kye beerabira. Kati bino ebintu byandibadde ng'ekyokuyigirako eri Bugingo n'abalala ne bagenda kubeerawo nga balinganga the restored Bourbon's monarch. Tebalina kye bayiga. Era bagenda kuddayo balumbe Bobi Wine. Official statement ya Bobi Wine nga weeri kiswaza kyennyamiza abantu abakulu okubeera nga beeyisa bwe batyo. Naye be bantu baffe. Nkusaba ekintu kimu. Genda subscribe ku YouTube channel yange Mordecai Murisa. Genda kutandika okubeera nga nteeka emboozi oba endowooza zange empanvu ku YouTube. So nandyagadde okubeera nga nkulina eyo mu ngeri emu oba endala. Nkwebaza okuba nga ogenda kukikola. N'ekirala nandyagadde okusaba nsindikira essaala. Mbadde ndi wano obulwadde bunnumalumamukko nendi mu kuteekako akadagala kyemmanyi bwe bunaayitirawo oba ennaku nga zizo nja kuba nteredde. Nkwagaliza okubeera obulungi.